Abakungu okuva mu Ministry y'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga leero balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti aka ICT okwanja embalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Wabula bano kibabuuseeko abaka okubategeeza nti ebiwandiiko ebisengeka embalirira yaabwe tebituukana na mutindo gwa mbalirira ogulambikiddwa mu mateeka. I don't want to fight my sister and my brother. Please, so let them go in peace and they come when they are organized. Abaka bagamba nti bano baawuddisa Paalamenti gye buvuddeko bwe baayanja olupapula mu kifo ky'embalirira ewedde ng'akakiiko kaakanya kunoonya mbalirira yaabwe mu woofiisi ya kalani wa Paalamenti nga buteerere. The columns that are missing, the pages that are speaking differently, for us we are going to give our time, self-time, so that you tell us when we can come now. You give the responses. Minisita y'ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi agezezzaako okuwolereza ebiwandiiko bye baleese kyokka bw'agezezzaako okubasomera embalirira gy'aleese naye kennyini n'akizuula nti bye yawandiise tebikwatagana era ne bimuggwaako. We refined the responses which we had prepared, but also the chair is saying the additional observation they have made, they are going to submit to us the questions. And then we use today, tomorrow, Wednesday to prepare very good responses. Bw'atyo ssentebe w'akakiiko Tony Ayo mbaka wa Kwaniya mu Paalamenti asazizzaamu olutula n'alagira abakulu bano baddeyo beetereze bakole embalirira esaanidde okwanjulwa eri Paalamenti. Even himself realized it was impossible for us to proceed, meaning that had only confirmed what the committee had initially said. You did not prepare this ministerial policy statement, you just pick documents and put them together and sent it here. And maybe somebody thought we would not analyze and look into them. Ayagamba nti ensonga nnyingi ze beetaaga okulaba mu mbalirira abakulu tebaazirambise okuli pulaani z'okukola emirimu kiyite work plan, enteekateeka z'okugula ebintu n'ebirala. To know why his document was missing, said fine, write to the clerk, but for us we're also getting back to find out exactly which document was laid before Parliament by the minister, because this affects service delivery. Wabula ye Balyomunsi bibadde mu kakiiko abyogeddeko nti bibadde bya lunaku lwa kulimba luyite Fool's Day. You see, the reason why a minister is invited to the committee is for us to discuss the proposals, because the ministerial policy statement has policy issues but also the budget estimates. Frank Chiddu yakusakidde emboozi eno ku KSTV agaleero.